abato babere mu respect baleme kulowooza nti no fe twakera bukeze tujja ne tuvuma Moses Matovu wa Afrigo ne tufuka kitulye twakulanga abantu abatusingako obukulu abatusize experience bawe ekitiibwa kulwa nsonga abantu banyumya nti muyenga kyalo kya kabi netu bayino nnyo kwa respect yabasookayo kuba yagendenga si kya kabi nakifule kyaki ekya kabi badda kwa ibi abanene oba bayimbi ababasookawo ne babanyoma ne beerabya nti nze nagenda okujja mu business eno ng'okuyimba kwa bayaye naye kati nsanga abazadde n'abaana ba minisita nga bansaba mbayigiriza okuyimba omulimu guno tuyinza okuba twaguyingiramu neffe twagwesa ekitiibwa twagusanga basibaddukayo baguteeka basibato baguteeka ne tubeera bamugasa tuwongerako so nabo bajje nga bongerako eno tetuli mu taikondo eno tuli mu kuyimba oshege atinja no njogera mazima atinja nkujjukize nti amagezi agitukozesa tuyimba toyina jogera kudda nti wakatonda akongereko ge yakuwa golina ekyenjagala Abannayuganda bakole babulirire abayimbi ebituufu muleke kwerimba mbwate ngate mwenna mumanyi enkera mukera ku makya n'osanga omuyimbi nga tasana kwejjanjaba mu ddwaliro ate ne mujja ne Bebe Cool aliwa Chameleon tebafaayo ku bayimbi bannaabwe kumbe ensobi uliriza kumbe ensobi mwe kennyini mwe mwazikola mu beginning mwe mubawaga ekifo kyo bagamba bakole ebituufu kati omwana nga Kenzo nadda ku muyimbi nga Bebe Cool n'avuma oba n'azalawa kibanga kulaba Moses Matovu Bebe Cool ng'ayisaamu lwagadde amaaso ekyo tekisoboka ne bwe ndi musinga emirundi 5 sobola muyisa mu maaso kubanga era waali nkyetaaga okumanya yatuukawo atya sabayimbi abatukinjamba oba ku mulango njagawo nze ne mutampa respect nze sikyetaaga yamwe naye muyiga okuwa abayimbi ababasookawo respect just respect nogenda obusange bwina amalala kakoze kati kalimeze ebbango amere ebbango oli amaladde mu muzigo tafunanga na music tagulanga ko yadde ngato mu music naye nsodo okuzaala abaana bawedde mu music n'okuwa lwaki nsinesibye ku respect kubanga nange abawagizi bange mbawa respect bwe bajja nga basasula esho ya Chameleon njaga bafune kibakoze kibasasula Katete House we beeyita esooka ya Afrigo nze tennaba kutuuka kola ki kumpita kyobola nti ne bwe nvuga hama sijja n'ensanga Moses Matovu ne muyitako olw'okuba avuga corona nedda era nvayo nga mzee jebaleko kuba nkyalina bingi bye mwetaagako byalina okumpabula bagamba eriiso ly'omukulu adugala wakola ki wewalaba so nze nalirowoozeza nti muddeeyo mumanye nti ne bwe wayitawo ebbanga lya wiiki 3 tosobola gandi abantu bazina awaadi mu disco radio bakubako awaadi muleke tufuula nti eno industry ffe tugimanyi ffe tuli bayimbi tumanyi ekyokukola so ffe tuwabuli ekintu bwekikola ki bwe kitambula so temubiteekateekawo ate ne bannamawulire kati biwaliwo bino bya social media abantu baleetaleeta obuntu ntuusimayi gundi agala gundi tagala gundi ffe bwe twabiyitako dda twakubagana ne tukoowa ebikonde emisaayi n'amasasi eyo chapter yakola ki yaggwawo kati chapter eriwo y'amazima atagaagala ng'akaaba agasobola ng'agenda mu maaso omuziki kuki bagezeeko lwa nsonga nange nali ntandika nange natunulya nja basingako so Katonda yalamula ate sinze ensoose sinze ensembyeyo nenge essaawa eno bakimanyi